Praise God family, praise God members. Ekigambo ky'olunaku olwaleero nti wadde omutwe ogugamba nti okuyitanga Mukama Katonda mu kiseera eky'ebizibu. Praise God family. Bwe tuba tutunuddeko mu Bible tulaba nti abantu ab'enjawulo baayita Mukama mu biseera eby'ebizibu era baabiwangula. Which is nti mu bizibu bwe tuba tubiyitamu tetulina kukaaba bukaabi, wabula tulina oyita omwoyo wa Mukama n'abeera wamu naffe mu kizibu ekyo kye tuba tulimu, nti bw'ajja Katonda bw'ajja mu mbeera gy'olimu esobola okuba nga nnene nga lusozi luwanvu, naye ate bw'abeera naawe olina engeri gy'oluvvuunuka nga totegedde, olina engeri gy'oluyitamu nga terukumenye, olina engeri gy'ofunamu emirembe, kwegamba naawe n'ogamba nti naye nze yayita mu kizibu kino. Kati bwe tusomako mu scriptures zino Psalms which is Zabbuli egambye 23:4 egambye nti though I walk through the valleys of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me, your Lord and your staff shall comfort me. Praise the Lord family. Tulaba nti Kabaka Dawudi ono oba David yagamba nti newankubadde nga mpita mu kisiikirize eky'okufa, naye siitye kabi konna kubanga gw'oli nange. Kitegeeza nti buli Katonda w'abeera naawe mu bizibu, ebizibu tebigenda kuvaawo, naye oyisaani era reaction yo ki, attitude ki gy'ozimbye mu kaseera ak'ebizibu. Which is buli wobeera mu bizibu yita mwoyo wa Mukama abeere naawe, yita omwoyo wa Mukama atonda emirembe ajja abeere mu ggwe, nti ogenda kusobola okuyita mu ki, mu bizibu ebyo by'olimu. Kati nga King David ono bw'ali nti yagamba nti newankubadde nga mpita mu kisiikirize eky'okufa, siitye kabi konna kubanga gw'oli nange. Abooluganda, ebizibu byonna bye tuyitamu bizibu, ensi eno ejjudde ebizibu ate tebigenda kuvaawo, oba oli mulokole oba toli mulokole, naye attitude ki gy'ozimbye era olina ki, olina mwoyo ki mu biseera ebyo, olina mwoyo wa nnaku, sitaani gw'owadde akatebe, oba oyise Katonda mu mbeera gy'olimu, kubanga ye abeera mwetegefu okubeerawo. Nti waliwo ebizibu nga binene, katugeze bulwadde, katugeze ofiiriddwa omwagalwawo, naye bw'oyita Mukama Katonda osobola okubeera omulwadde, naye mu kaseera ako alina engeri gy'akukomfatingamu n'ofuna emirembe mu bulwadde obwo yadde bukuluma. Kwegamba ne butakubeera nnyo, ne kitabeera nnyo ate kizimba ate ku bwongo bwo nti always think about that, n'obeera mu situation nga yonna ogyetisse, n'obeera mu mbeera nga yonna gy'otimbye ku maaso. Naye singa oba oyise Mukama Katonda n'abeera wamu naawe, osobola okuva mu mbeera eyo naawe ne weebuuza nti ddala nze nembeera nze ngifuttemu. Kati scriptures ezimu sizipostinze era ngenda zoogerako bwogezi, nga tulaba Daniel mu bunnya bw'empologoma, which is Daniel 6 bw'ojja otumusanga. Daniel ono bwe yabeera mu bunnya bw'empologoma teyakaabirayo maziga, okitegeera, baamusuulayo, naye olowooza attitude ki gye yafuna? Yaguma n'amanya nti Mukama Katonda ali wamu nange. Kyova olaba nti ne Katonda bwe yamanya, ne Mukama ono bw'alaba ng'oli wamu naye akusindikira okuyamba. Kati Mukama, mpologoma ki bwe bayinza okukusuula ddala ne zitakulya? Naye olw'okuba Daniel yalina attitude nti Katonda asobola okukola kyonna, ne mu mpologoma bwe yabeerayo teyakaabirayo buzigaziga waggoonya. Yali mugumu, ye n'asigala ng'akoola omwoyo wa Mukama, era Katonda yamuwulira n'aweereza malayika we n'aziba obumwa bwaki
obw'empologoma kubanga waliwo olunyi lwe nasomako naye lwakuba ndwerabidde we luli naye nga lugamba nti mu biseera ebyo alifuula ensolo enkambwe okubeera mikwano gyo kwegamba waliwo akaseera mukama kakubudaabuda n'ebibadde n'otuuka ng'omusota nga afuuse ekyaliwo nga tegukuyinaako buzibu ate nawe togulinaako buzibu naye ebeera attitude nti kyolaba ngaekigenda okukumira n'olaba nga tekikoze eki tekikomize naye kukola ki kuyita mukama mu mbeera. Praise God. Praise God family. Bwe tweyongera ne tulaba mu Isaiah 43 egambye nti but now thus says the Lord who created you, O Jacob, and he whom formed you, O Israel. Fear not, for I have redeemed you, and I have called you by your name. You are mine. Praise God. Mukama Katonda agambye wano nti yakumanya, yakununula, totya kintu kyonna kubanga ali wamu naawe. Then n'agamba nti when you pass through the waters I will be with you, and through the rivers they shall not overflow you. Praise God family. Kitegeeza ki this is assurance nti nno ebizibu birina okujja kubanga singa tebyali sibyakujja teyandigambye nti bw'onooyitanga mu mazzi amangi n'abeeranga naawe. Yandigambye nti nkutonda mu nsi eno togenda kufuna bizibu naye agambye nti bw'onooyitanga mu mazzi amangi which is bizibu ki byonna by'oyitamu oba oyita mu nsozi ziringa ki gwe manya nti mukama ali wamu naawe gwe koola bukowoozi mukama omugambe mukama embeera gye ndimu abcd and z naye nkwetaaga jangu tukiyitemu babiri kubanga ekyo kyakwetaaza kumuyita mu mbeera yonna gy'oyitamu. Then n'agamba nti when you walk through the fire you shall not be burnt, nor shall the flames scorch you. Praise God family. Agambye nti ne bw'onooyita mu muliro teguli kwokya era n'ennimi z'omuliro teziryakira ku ggwe. Praise God family. Kitegeeza eno yali assurance ya Katonda nti tagenda kukulimba nti nno togenda kufuna bizibu nedda ebizibu weebiri. Omuliro gupresentinga ebizibu byonna by'olina mu nsi eno, bulwadde, bwavu, butafumbirwa, biki naye gwe buli mbeera gy'oyitamu yonna kuvuumibwa kukola otya gwe buli ky'oyitamu manya nti kyekizibu gwe muliro gwe yakuteera mu lunyiriri olwo oba amazzi gwe yita muyite yabeere wamu naawe naye buli w'omuyita mugenda kiyitamu babiri era mukiwangule. Kyekyo kyeyagamba nti nor shall the flame scorch you nti teziri kwokya. Waliwo ebizibu bingi by'ogenda oyitamu naye tebigenda kukumira tebigenda kukutwala newankubadde amazzi gakulukuta galinga flood naye tebigenda kukusaanyaawo. Amataba newankubadde gazze gagenda kujja gakulukuse bye gakulukusizza naye gw'ogenda kusigalawo kubanga buli w'obeera ne mukama abeesiga mukama bawangula balinga olusozi Sayuuni nti buli weweesiga mukama n'omuyita mu mbeera ogenda kugiwangula. Praise God family. Kitegeeza ki nti omukristaayo munnange oba my dear brother and sister tobeera mu nsi ng'olowooza nti ensi terina bizibu ne woogenda ofuna ssente eziringa amazzi waliwo ebizibu ebirala. Ate tulaba abantu bangi nnyo nti they have a lot of money nga tebalina nawe bazitereka okitege naye ng'ate naye alina ekimunyiga. Oyinza okwekanga ng'omuntu oyo talina baana kati omuntu mwe wenna ku nsi ng'olina essente naye nga tolina baana olowooza ziba zikugasa ki? Nowesanga omulala ng'alina ssente empitirifu naye ng'alina ekirwadde ekimulya nga kimusuza teyeebase. So ensi eno ogenda kuba ne ssente
weesange ng'omwana akuze. Ogenda kuba ne ssente weesange nga olina ekirwadde ekikumazeeko emirembe. Naye agambye mu byonna byonna by'oyitamu ye ali wamu naawe. Obwikiguli mbeera gye tuyitamu tuyite mwoyo wa Mukama abeere wamu naffe ddaani okusitula awo ne weekubagiza n'okaaba n'okola otya n'okyawa abantu biki. Buli w'obeera ne Mukama ate mulimu manya mulimu n'embeera ezimu ze tuyitamu nga Katonda azirese tuziyitemu. Kwegamba oyite mu kizibu olw'ebizibu nga Katonda naye agenda kukuleka bikwanike. Waliwo kati nga lesse obadde mwavu nga bakugoba ne ku mayumba ne bakugoba ku eno n'oddako mu kyalo n'ovaayo, naye nga Katonda asigama nti taliiwo gwali, naye alina eddala ly'ayagala okukuteekamu oba alina ennyumba gy'ayagala okuzimbira. Ensi yonna eraba egambe nti ddala Olivion yasulanga mu buyumba obwayingiranga n'amazzi yasula mu eno. Ddala waliyo Katonda nti ebintu ebimu bitutuukako si lwa kubanga Katonda taliiwo, si lwa kubanga yeebase, si lwa kubanga atwerabidde, naye aba alinze tumuyite abeere wamu mu kizibu ekyo ye erinnya lye lisobole okugulumizibwa. Praise God family. Praise God family. Praise God members. Mukama waffe yeebazibwa abooluganda. I am Olivia Kisaakyo right now to minister. Praise God. Kwetaaga Mukama, kwetaaga Kitange, kwetaaga kwetaaga Mukama, kwetaaga moyo gwange guwone tondeka Mukama, tondeka Mukama, tondeka tondeka Mukama, tondeka omwoyo gwange guwone. Taata Katonda wa Ibulayimu, owa Isaaka era ne Yakobo, Katonda wange, Katonda omuyinza w'ebintu byonna, nkwebaza ssebo eyabukeeseza ate era n'obutuusa mu matuntu gano. Mukama, ekitiibwa n'ettendo byonna bikuddire. Nkwebaza olw'abaana bo bonna bali ku pulatifomu eno. Mukama, nkwebaza olw'obulamu bw'obawadde, olw'obukuumi bwo, olw'obugabirizi n'ekisa kyo, ayi Katonda omuyinza w'ebintu byonna. Taata, kyenvudde nkusaba ogule amatu gaffe ag'omwoyo tuwulire ate era tutegeere, tubeere abakozi b'ekigambo so si abawulize. Era nenkusaba Mukama Katonda gw'atuula mu butaggwaawo, taata wange otuule mu bulamu bwaffe ne mu mbeera zonna ez'okulaba ennaku. Kabaka w'abakabaka, leka emirembe gitondebwenga mu ffe, tubeere n'essanyu olw'ekisa kyo. Era ngamba nti Kitaffe ali mu ggulu, erinnya lye litukuzibwe, obwakabaka bwe byagala bikolebwa mu nsi eno nga bwe bikolebwa mu ggulu. Otuwe emmere ey'obunaku, otusonyiwe okwona kwaffe nga naffe bwe tusonyiwa abatoonona. Totwala mu kukemebwa naye otulokole mu bubi, kubanga obwakabaka n'obuyinza n'ekitiibwa byonna bibyusibwa emirembe n'emirembe. Amiina. Praise God family, praise God members. Then era twongera ne tulaba mu Daniel 3:16 tugenda kusoma, bw'olina okusoma mpaka that 28, then yonna n'ogifuna, naye nze ngenda kusomerako mpaka ku 18. Then tulaba wano Shadrach, Meshach and Abednego. Abantu bano baabasuula mu muliro, naye their attitude tebalowooza muliro guli gwe baali babagambye basuulamu, wabula balowooza Katonda waabwe. Praise God. Which is Daniel 3:16 egambye, Shadrach, Meshach and Abednego answered and said to King, O Nebuchadnezzar, we have no
need to answer you in this matter. 17. If that is the case, our God whom we serve is able to deliver us from the burning furnace, and he will deliver us from your hand, O King. Praise God. Bano Nebuchadnezzar Meshach bwe yasalawo basuula mu muliro, Shadrach, Meshach ne Abednego yasalawo basuula mu muliro. Attitude yaabwe baamulaga nti tebatidde, of which baalaga tebatidde ne Katonda Elijja linaga kumbe ninayo emmundu zange mmenye, nti buli w'obeera mu kizibu n'otiitiira nakyo kyeyongera, ekibadde kitudde ku katebe kiyimuka, okitegeera. Buli w'otiitiira nga nakyo kigamba mbadde nsimbye kungulu naye kansimbire ddala amakanda. Sitaani oyo gw'olaba oyo buli w'omulaga nti nno oli mutiitiizi nga naye agamba twefunidde, nga naye aleeta akatebe akola ki? Atuula. Then 18 negamba nti, but if not, let it be known to you, O King, that we do not serve your gods, nor will worship the gold image which you have set up. Nti baagaana okusinza ebintu byonna Nebukadneza bye yali ataddewo. Ekyo kyakola kitya? Kwegamba buli w'olaga nti you stand on your point, Mukama naye kimuwa amaanyi nti ne bw'aba abadde si wakuyamba mu kaseera ako, avaayo n'akuyamba. Kati bano Meshach, Shadrach ne Abednego baabasuula mu muliro, naye olwedde baali bamaze okukakasa oli nti ffe tetuli beetegefu kusinza bifaananyi byo newankubadde bakatonda bo. Kyayamba abantu bano nti Mukama yajja n'abeegattako mu muliro gwe baabasuulamu ne gutabookya ne bavaamu nga balamu. Kituwa ki? Nti newankubadde embeera ki yonna, newankubadde biki, gwe weesige Mukama Katonda ate mukoowoole omugambe Mukama, omuliro guno gwe bansuulamu oba embeera eno gye mbitamu ngiyitamu, naye jangu tukole tutya? Tugiyitemu babiri, kubanga nze ng'omuntu sirina maanyi naye ate gwe okola otya? Ogayina, kubanga ayitibwa muyinza w'ebintu byonna. So buli we tunaamwekwatanga, kubanga ebizibu byo tetwatondebwa nti no ku nsi kuno tulina oyitamu nga yakabweweevu. Nedda, ensi yakulwana, kubanga n'olunyi lugamba nti abo abayingira mu kalyanga akatono, kwegamba si kakuseeyeeya buseeyeeya, kakulwanira okukayingiramu. So okutuuka ku buwanguzi oba okutuuka wa Mukama waffe, tetugenda kubeerawo nti nno tuli ku mmeeza etegekebwa, ozuukuka n'otunula ky'ogenda okulya kiri awo. Nedda, olina okukinoonya, naye kinoonye n'omwoyo omukkakkamu, omwoyo wa Mukama ng'omanyi ali naawe, muyite, ojja kusobola owangula embeera. Then sigenda kusomayo mu Acts of Apostles gye tulaba Pawulo and Silas bwe baasibibwa mu kkomera. Badevelopinga attitude nti baasibibwa naye baasigala beeyimbira nnyimba zaabwe beesinziza Mukama Katonda waabwe. Ekyabayamba nti Mukama yasindika amaanyi ge n'akutula enjegere ezaali zibasibye. Kaakati naawe buli w'onooyita Mukama mu mbeera yonna gy'oyitamu, Katonda agenda kujja kwegatteko era akuyise mu mbeera eyo, era ekitiibwa kye agulumizibwe, ate nga naawe embeera ogivvuunuse. Mukama waffe abanjagalire tuyige nti si ebizibu ebimu, ate kye tulina omumanya ffe ng'Abakristaayo nti ebizibu ebimu bitubeerako oba embeera eremerawo, naye si lwakuba nti nno Katonda tagiraba. Then era bwe tulabako mu Exodus, olwedde Katonda yagamba Musa, n'agamba Musa, genda oggyeyo abantu bange, okitegeera. Naye laba waakakanyaza omutima gwa Falaawo. Kati nga ffe abakyala oluusi
buli muntu wena ng'oli singo mukama ayinza okugamba nti gundi ye mwami wo naye oluusi ne wabaawo embeera awo eriwo naye gwe sigala nga weesiga mukama ate era omugambe mukama akuweetisa mu kaseera ako kuba ebintu si byangu naye mukama katonda bw'aba naffe byonna tujja biwangula mu linnya erya yesu mukama waffe abanjagalire praise god family shalom